kumwe mubadde Bakadama Uganda yakulema n'olinyako ku nnyonyi n'ogenda n'okuba ekyeyo neera ne wuwazireeta waneeno gavumenti ya MU7 yazitta n'ogezaako kukola bu bizinensi bwagaana n'omanya nti sente ya Uganda kasita ofuna sente ne woba ogijje mu nsi ki n'ogireeta wano sente etya efa mutegedde nti sente efa ne woba ogireese mu gavumenti ya MU7 the government is corrupted toyina ky'osobola kukola n'ofunamu you're still supporting that very government okusigala naye akalulu we kaggwa ogenda kuzzaako ki kweja emyaka emirala gy'okoze eki gy'omuwadde sente ezo zennyini zaakuwadde z'ogenda otandikamu bizinensi y'enkya emisolo gigenda kukuleega oleme kumalako eno mulimu kutambuza abantu mugenze mukolera laale abantu mu kibuga babadde beekalakaasiza ku balandiroodi nti amaduuka gasusse ebbeeyi omuntu olunaku tasobola wadde okukola omutwalo wadde emitwalo 5 naye ng'edduuka lyasasula mu kibuga lya miliyoni 3 ayina okulya ayina abaana basasulira school fees you're supporting the same government naye nga nammwe mutambulira mu bintu MU7 byakoze lwaki temuswalako ne muddiza ku nsi yammwe someone came in my comment section and was like olaba ekiganye MU7 okuvaako mbw ayinza okuba ayina kyatutaasa mbw ayinza okuba nga agenda kuddako agenda kwonoona Uganda mumanyi lwaki tukooye muwoza mirembe ki gy'otasobola kwefunira kyakulya n'olya mirembe ki nga buli omu wanaasiba mirembe ki nga amateeka tegakola mirembe ki nga abasajja abakulu bareepinga abaana mirembe ki omuntu akeera ku makya n'agamba yagoba ebisiyaga ne balaba vidiyo z'ebisiyaga ne batabaako na kye bakola mirembe ki gavumenti weegulirira abaana ne bavaayo mu lwatu ne bagamba nti kituufu fe abaabagula era bali ku payroll ne bavuma buli omu ne mutavaayo kugamba nti mulekeraawo vuma abantu era abantu abo batekinga actions ne babasibisa nga gavumenti eyo yennyini ebajjayo naye ate yo we bagiwa a test of its own medicine mukwata abaana abazze ku gavumenti yammwe ne babavuma ne mubasibisa amazima galiwo mu gavumenti eyo era emyaka 5 egyo gy'oyagala okuddamu ofuge Uganda ogenda kukola ki ekikulemye okukola mu myaka 39 kumwe mubadde Bakadama Uganda yakulema n'olinyako ku nnyonyi n'ogenda n'okuba ekyeyo neera ne wuwazireeta waneeno gavumenti ya MU7 yazitta n'ogezaako kukola bu bizinensi bwagaana n'omanya nti sente ya Uganda kasita ofuna sente ne woba ogijje mu nsi ki n'ogireeta wano sente etya efa mutegedde nti sente efa ne woba ogireese mu gavumenti ya MU7 the government is corrupted toyina ky'osobola kukola n'ofunamu you're still supporting that very government okusigala naye akalulu we kaggwa ogenda kuzzaako ki kweja emyaka emirala gy'okoze eki gy'omuwadde sente ezo zennyini zaakuwadde z'ogenda otandikamu bizinensi y'enkya emisolo gigenda kukuleega oleme kumalako eno mulimu kutambuza abantu mugenze mukolera laale abantu mu kibuga babadde beekalakaasiza ku balandiroodi nti amaduuka gasusse ebbeeyi omuntu olunaku tasobola wadde okukola omutwalo wadde emitwalo 5 naye ng'edduuka lyasasula mu kibuga lya miliyoni 3 ayina okulya ayina abaana basasulira school fees you're supporting the same government naye nga nammwe mutambulira mu bintu MU7 byakoze lwaki temuswalako ne muddiza ku nsi yammwe someone came in my comment section and was like olaba ekiganye MU7 okuvaako mbw ayinza okuba ayina kyatutaasa mbw ayinza okuba nga agenda kuddako agenda kwonoona Uganda mumanyi lwaki tukooye muwoza mirembe ki gy'otasobola kwefunira kyakulya n'olya mirembe ki nga buli omu wanaasiba mirembe ki nga amateeka tegakola mirembe ki nga abasajja abakulu bareepinga abaana mirembe ki omuntu akeera ku makya n'agamba yagoba ebisiyaga ne balaba vidiyo z'ebisiyaga ne batabaako na kye bakola mirembe ki gavumenti weegulirira abaana ne bavaayo mu lwatu ne bagamba nti kituufu fe abaabagula era bali ku payroll ne bavuma buli omu ne mutavaayo kugamba nti mulekeraawo vuma abantu era abantu abo batekinga actions ne babasibisa nga gavumenti eyo yennyini ebajjayo naye ate yo we bagiwa a test of its own medicine mukwata abaana abazze ku gavumenti yammwe ne babavuma ne mubasibisa amazima galiwo mu gavumenti eyo era emyaka 5 egyo gy'oyagala okuddamu ofuge Uganda ogenda kukola ki ekikulemye okukola mu myaka 39 kumwe mubadde Bakadama Uganda yakulema n'olinyako ku nnyonyi n'ogenda n'okuba ekyeyo neera ne wuwazireeta waneeno gavumenti ya MU7 yazitta
nogezaako kola bu business bwagaana n'omanya nti sente ya Uganda kasita ofuna sente ne woba ogijje mu nsi ki n'ogireeta wano sente etya efa mutegedde nti sente efa ne woba ogireese mu government ya MU7 the government is corrupted toyina ky'osobola kukola n'ofunamu you're still supporting that very government okusigala naye akalulu we kaggwa ogenda kuzzaako ki kweja emyaka emirala gy'okoze eki gy'omuwadde sente ezo zennyini zaakuwadde z'ogenda otandika mu bizinensi y'enkya emisolo gigenda kukuleega oleme kumalako eno muli mu kutambuza abantu mugenze mukolera laale abantu mu kibuga babadde beekalakaasiza ku balandiroodi nti amaduuka gasusse ebbeeyi omuntu olunaku tasobola wadde okukola omutwalo wadde emitwalo 5 naye ng'edduuka lyasasula mu kibuga lya miliyoni 3 ayina okulya ayina abaana basasulira school fees you're supporting the same government naye nga nammwe mutambulira mu bintu Museveni byakoze lwaki temuswalako ne muddiza ku nsi yammwe. Someone came in my comment section and was like, olaba ekiganyo Museveni okuvaako mbw ayinza okuba ayina kyatutaasa mbw ayinza okuba nga agenda kuddako agenda kwonoona Uganda. Mumanyi lwaki tukooye? Muwoza mirembe ki gy'otasobola kwefunira kyakulya n'olya? Mirembe ki nga buli omu wanaasiba? Mirembe ki nga amateeka tegakola? Mirembe ki nga abasajja abakulu bareepinga abaana? Mirembe ki omuntu akeera ku makya n'agamba yagoba ebisiyaga ne balaba videos z'ebisiyaga ne batabaako na kye bakola? Mirembe ki? Mirembe ki gavumenti weegulirira abaana ne bavaayo mu lwatu ne bagamba nti kituufu fe abaabagula era bali ku payroll ne bavuma buli omu ne mutavaayo kugamba nti mulekeraawo vuma abantu era abantu abo batekinga actions ne babasibisa nga gavumenti eyo yennyini ebajjayo naye ate yo we bagiwa a test of its own medicine mukwata abaana abazze ku gavumenti yammwe ne babavuma ne mubasibisa. Amazima galiwo mu gavumenti eyo era emyaka 5 egyo gy'oyagala okuddamu ofuge Uganda ogenda kukola ki ekikulemye okukola mu myaka 39 okummwe mubadde Bakadama. Uganda yakulema n'olinnyako ku nnyonyi n'ogenda n'okuba ekyeyo naye era ne wuwazireeta wano eno gavumenti ya Museveni yazitta n'ogezaako kukola bu bizinensi bwagaana n'omanya nti sente ya Uganda kasita ofuna sente ne woba ogijje mu nsi ki n'ogireeta wano sente etya efa mutegedde nti sente efa ne woba ogireese mu gavumenti ya MU7 the government is corrupted toyina ky'osobola kukola n'ofunamu you're still supporting that very government okusigala naye akalulu we kaggwa ogenda kuzzaako ki kweja emyaka emirala gy'okoze eki gy'omuwadde sente ezo zennyini zaakuwadde z'ogenda otandika mu bizinensi y'enkya emisolo gigenda kukuleega oleme kumalako eno muli mu kutambuza abantu mugenze mukolera laale abantu mu kibuga babadde beekalakaasiza ku balandiroodi nti amaduuka gasusse ebbeeyi omuntu olunaku tasobola wadde okukola omutwalo wadde emitwalo 5 naye ng'edduuka lyasasula mu kibuga lya miliyoni 3 ayina okulya ayina abaana basasulira school fees you're supporting the same government naye nga nammwe mutambulira mu bintu Museveni byakoze lwaki temuswalako ne muddiza ku nsi yammwe. Someone came in my comment section and was like, olaba ekiganyo Museveni okuvaako mbw ayinza okuba ayina kyatutaasa mbw ayinza okuba nga agenda kuddako agenda kwonoona Uganda. Mumanyi lwaki tukooye? Muwoza mirembe ki gy'otasobola kwefunira kyakulya n'olya? Mirembe ki nga buli omu wanaasiba? Mirembe ki nga amateeka tegakola? Mirembe ki nga abasajja abakulu bareepinga abaana? Mirembe ki omuntu akeera ku makya n'agamba yagoba ebisiyaga ne balaba videos z'ebisiyaga ne batabaako na kye bakola? Mirembe ki? Mirembe ki gavumenti weegulirira abaana ne bavaayo mu lwatu ne bagamba nti kituufu fe abaabagula era bali ku payroll ne bavuma buli omu ne mutavaayo kugamba nti mulekeraawo vuma abantu era abantu abo batekinga actions ne babasibisa nga gavumenti eyo yennyini ebajjayo naye ate yo we bagiwa a test of its own medicine mukwata abaana abazze ku gavumenti yammwe ne babavuma ne mubasibisa. Amazima galiwo mu gavumenti eyo era emyaka 5 egyo gy'oyagala okuddamu ofuge Uganda ogenda kukola ki ekikulemye okukola mu myaka 39 okummwe mubadde Bakadama. Uganda yakulema n'olinnyako ku nnyonyi n'ogenda n'okuba ekyeyo naye era ne wuwazireeta wano eno gavumenti ya Museveni yazitta n'ogezaako kukola bu bizinensi bwagaana n'omanya nti sente ya Uganda kasita ofuna sente ne woba ogijje mu nsi ki n'ogireeta wano sente etya efa
mutegedde nti sente efane wobo girese mu government ya MU7. The government is corrupted. Toyina kyosobola kukola n'ofunamu. You're still supporting that very government okusigala. Naye akalulu we kaggwa ogenda kuzzaako ki kweja emyaka emirala gy'okoze eki gy'omuwadde. Sente ezo zennyini zaakuwadde z'ogenda otandikamu bizinensi y'enkya, emisolo gigenda kukuleega oleme kumalako. Eno mulimu kutambuza abantu mugenze mukolera laale. Abantu mu kibuga babadde beekalakaasiza ku balandiroodi nti amaduuka gasusse ebbeeyi. Omuntu olunaku tasobola wadde okukola omutwalo wadde emitwalo